tukomyewo nate n'ekitundu kyaffe ekyomusanvu mu katabo kaffe kano Nkyalira Walumbe Ettanda akatuwandikibwa JS Kaddu. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi wano ku Luganda Radio Podcast. Kakati ndowooza mujjukira omutwe guli ogwasembayo gwe twalimu omusajja waffe ono we yeeteeka mu ggendo twamaliriza akomyawo mu ddungu awo we baali basiisidde mu ddungu nga n'enjala ebakalakata. Kakati atugamba wano nti azirika, so katuyingire ate tulabe biki ebituukawo mu mutwe guno gw'omusanvu. Akasana kaagenda okutandika okwaka nga tuvuya n'eddungu. Twali tukyaluyita lwa mannyo weno. Obudde we bwatuukira mu malya g'ebyemisana nga tuyoya busera. Buli ludda lwe twatunulangako nga tulaba musenyu mwereere. Akasana akaali kaakappereketya ako konna kaatuggwerako ne tutuuyana entuuyo okuva ku mutwe okutuuka ku bigere. Olunaku olwo lwe twasookera ddala okusensera eddungu eryo lwali lwakabi nnyo. Ebiseera ebisinga empewo ey'amaanyi yali ekunta ate ng'eva mu maaso gaffe. N'olwekyo nga tetuganya kutambula mangu. Yafuumulanga omusenyu era ng'oluusi gukwata ne waggulu ng'ebire. Mu kiseera ekyo nga tewali awuna munne era nga nze mu mwoyo gwange manyidde ddala nga bwe tutagenda kuddayo kuba balamu nate. Naye nno munnange akasana kaba katandika kati okumenyeka era nga n'empewo egenda erekeraawo okukunta n'empulira nga sikyasobola kweyongerayo anti nga ffenna tulinga abayise mu luyiira. Emimwa gyonna tekukyali nkuta n'amaaso nga gatuwulubadde. Natagala entagala bbiri nga ndikuddemwa, ebyaddako saabimanya. Naye eky'omukisa omwezi gwali gwaka bulungi nnyo era nga n'obudde buteekedde ddala. Ne ndyoka mpawamuka. Bwe nasooka okutunula nalaba Nakka ng'agudde gye nali ntadde omutwe era ng'amaziga gamuyitamu. Omukono yali agwegese ettama ng'omulala gumpeeweeta ku mutwe. Bwe nazza amaaso erudda ne ndaba akabiina k'abantu nga 6 nga banneetoolodde era nga bonna banjegese amaaso. Nzenna najjula okutya era ne nkwata Nakka ku mukono n'amaanyi ennyo ne ndyoka mubuuza nti kiki? Munnange teyanziramu anti ng'ali mukulira bulizi, so era ne ku bantu bali tewaali yanyega. Nayagala okuyimuka nnwane naye baaba nga mu kiseera ekyo endasi ntono. Omu ku basajja bali yaddira ekikopo ekyali kijjudde amazzi n'annywesa. Namira nga nkutula emimiro anti nga galinga agankosa. Okutemya n'okuzibula ng'ekikopo kikalu. Yannyongeramu n'ebirala 2. Olwo nno ne ndyoka mpuliramu. Awo nagenda mpulira okuddamu ku ndasi. Nali nezzaamu olusajjasajja ntuulemu nalemererwa. Awo nno ne mmanyira ddala nti nno tebaba abasajja abo oluwanga lwange lwandisigadde mu ddungu emagombe. Abasajja baatusumululira ku ntanda yaabwe ey'emmere eyali ejjudde obugagu ne tulyako. Olw'okubanga enjala yali etuwalakata nnyo twalira ddala bulungi ne tukkuta. Olwo nno nze kitawe ne ndyoka nfuna agayimuka era n'okubaamu akwogera. Abasajja abo olwalaba nga ntandise okwogerera ddala obulungi ne batandika okumbuuza 45 gye twali tuva ne gye twali tulaga. Nange saali mubi nga ndobaviira ku ntono nga mbamenyera akawonvu n'akagga. Ebyo byonna olwabisirisa ng'ate bakkira kubuuza ku bifa ku Nakka. Ye mukazi wattu ngatta maaso. Olw'okubanga Kinakka kikyali kiwala kito era nga kyonna kisanyusa okulabako. Nalaba abasajja bonna nga bakitunuulira ng'abaagala okukimira.
nange awo nga nsooka mbima amazzi nga mbategeeza bulungi nga Nakka bwe yali mwannyinaze. Nagenda okulaba abasajja bonna abaali abanyiikaavu nga batandise okuggyako enseko ku matama. Awo we namanyira nti nno bandibaako kye basuubira mu maaso. Mu mazima awatali kuwaanawaana, Nakka yali alabika bulungi kutwala wala, era olw'obulungi bwe obwali obubalagavu butyo nalowooza nti tebulindeka mirembe, kyenava mwewaayiriza okuba mwannyinaze. Ate era nga n'okumuyita mwannyinaze kyali kinsiririzaako ludda, nga ndowooza nti nno oba oli awo ng'abasajja bali mu nsaba nga baagala okumuwasa, ate ddala nga sirina nsonga ntuufu gye ndibawa. Eky'omukisa newankubadde ng'abasajja baali bafukaafukanye bonna era nga balabikanga abatemutemu, naye baatuyamba ebitayogerekeka. Bannaffe nabo nga batubuulira gye baali balaga, ate omukisa omulungi nga gye baali balaga naffe gye twali tulaga. Naffe tetwali babi nga tugatta kkubo nga tunyegera. Ekkubo eryali ery'ababiri nga lyegattako abalala 6. Wamma gwe ng'olugendo olunyuma. Agasajja gaali gatambuza lyanyi nnyo, newankubadde nga ababiri ku bo baali balabika nga bakaddiye, naye nga nabo bafaanana nga bali abana abaali embulakalevu. Obudde okugenda okuvaako eddiba, wamma gwe nga tuli wala. Akasana kaba katandise okwememulira ddala obulungi, ne tulaba akafo akalungi ne tussa ku kikkoowe. Bannaffe baayanjuluza entanda eyali ey'amayuni amasotte n'emimmonde emyokye. Ffe twanyiikira kweyanza. Ku basajja bano kwaliko omu eyali asingako obuto, mpozi nga tuli mu kigero kye kimu. Ono gwe twasooka okuyiga erinnya. Baamuyitanga Kongooli. Twamuyiga mangu kubanga omulimu gwe ogwali ogusinga obukulu gwali nga gwa kugaba mmere. Kongooli bulijjo yatunuuliranga Nakka eriiso eryanneraliikirizanga. Nange ne ndowooza nti nno luliba lumu Nakka n'andeetera emirerembe ne musajja munnange Kongooli. Nalaba guli gutyo nange eyali ow'akababba ne nkasalako. Ebiseera byange ebyasinga obungi nga mbimala mu kuyimba oba mu kusirika, kubanga awo ebbuba lyali litandikidde ddala okunsemberera emmeeme. Mu kifo ekyo twazingirawo ddala ennaku ennungi 2 olw'omuyaga omungi ennyo ogwatulumba mu kawungeezi k'olunaku olwo lwe twatuukawo. Nga wayiseewo ennaku 2 ng'obudde bumaze okulongooka, twatandika buto okunyegera, era twatambulanga kiro obudde bwe bwabanga obuteefu, naye ng'emisana tulaba awantu awalungi ne tuwummuliraawo olw'okutya empewo ey'amaanyi ennyo eyafuumulanga omusenyu. Ebiseera ebimu twasanganga ng'omusenyu gwakoze olusozi mu maaso gaffe, ate ne tutambula olugendo lwa lunaku lulamba ne tulyoka tudda mu kkubo lyaffe. Omusajja kirongoozi eddungu lino yali alimanyi nnyo, era nga tumwesiga nga buvune, nga tumanyi nti ne bwe kiba ki tetuyinza kubula. Ennaku zaayitira ddala nnyingi nga tuseyeggera mu gulungu guno ogw'emagombe, era yatukulembera singa yali talimanyi bulungi, munnange nno tetwandirivuddemu. Ng'oggyeko ebyo byonna, omusajja oyo yali wa kisa nnyo, era nga mu kibinja kyonna yasingiramu ddala obukulu. Enviiri zaali zimukirako obuyira bw'ejjobyo. Yali musajja mukadde naye ng'amaanyi g'alina mayitirivu. Omukadde oyo yayagalanga nnyo okuyimba, newankubadde ng'ekikere kyali kyamusamba omumiro. Nga bw'atandika okulya mu ndago, abaliwo nga mujjula okufa enseko, anti nga bw'ayimba abanga evvuuvuumira erirwanira mu kita. Lumu yali atandise okutuulira mu ndago, era nga ffenna akamwenyumwenyu katukutte emba zonna. Amalusu ne gagenda gamulakira. Twagenda okulaba nga Munnaffe amaaso gamukanuka, akatuuyo kamukka, ng'agweri nga n'okutaawataawa. Naffe abaali batandise okumwenyereketa enseko olwo nga zitubulira ku matama nga tuddaabiriza Munnaffe. Tweraliikirira nnyo nga tulowooza nti si kulwa ng'omukulembeze waffe atufaako, naffe ne tufiira mu ddungu obumbula, anti ku ffenna nga tekuliiko amanyi eddungu eryo bulungi.
naye twagenda okulaba nga munnaffe yaddamu akawubuntu. Ekiseera kyayitawo kitono ng'abeerera nno ddala bulungi. Twali tusiyaggukidde ebbanga ddene mu gulungu era nga n'omukulembeze waffe alabika nga atakyamanyi bulungi gye tulaga. Ekiro kimu ne tugwa mu nkambi y'obusajja obuguubiiru. Bwe twagwako nga tetumanyiridde era nga tetwetegese. Bwali busajja nguli era obutanyigirwa mu ttooke. Amangu ago nga kye tujje tubugwemu bwatandika okutuwewenyuya emiggo egitagambika. Ffe okugenda okutandika okusowolayo empiima zaffe ng'omukulembeze waffe ali ku ddimwa. Twalaba biri bityo nga naffe twefungiza amasajja, naye ng'obusajja butukuba okutwogoloza. Mu kiseera ekyo obudde bwali ttumbi ddala, naye olw'okubanga obusajja buli obuguubiiru bwo bwali bumpi nnyo, kale nga ffe tubulaba bulungi ne tulyoka tusogga obwo empiima n'okugangayira ne tugangayira. Eky'omukisa omulungi bwo bwali bulwanyisa miggo gyokka nga tebulina byakulwanyisa bisobola kuwummula muntu. Olutalo lwanyiinyiitira ddala nnyo era ekiro ekyo kyonna twakiyitamu nga twezooba na busajja. Nze ebiseera byonna nga nakka tanva ku lusegere nti si kulwanga obusajja bumumiza omukka omusu nga sitegedde. Munnange, obulamu bwange kwe bwali buteerera era nga bw'atabaawo nga nange sisobola kubaawo. Nakka yali muwala wa mbavu nnyo era ng'alina obumalirivu bwa nsusso. Mu kiseera kino naye yali akutta empiima ye era nga buli kiseera alinda abalabe. Naye nno mba mwesuddeko bwenti ebigere nga biibyo nga njagala nengere gye nali mpulira enswagiro. Akasajja akaguubiru ne kagenda kagwa ku nakka ekiyiifuyiifu ne kamugwa mu bulago amangu ennyo nga tannaba na kukirowoozaako kukozesa mpiima ye, ne katandika okumutugumbula. Naye nno bwe kaabuka bwe kati ne ndaba nga munnange nfiira bulago akasajja kamufutubaddeko nga kaagala okumumisa omukka omusu. Nadduka za mbwa era nga n'empiima yange endi mu ngalo ngende emponya ow'omukwano. Bwe nabatuukako ne ndyoka ngwira akasajja era okutemya n'okuzibula nga nakayisizzaamu dda empiima. Okugwa eri nga obugere bukuba sikyakyala. Tewaayita kaseera ng'akasajja kakalu. Nasitula nakka wansi ne muwembejja ne musiimuula ettaka eryali limubunya amaaso n'omutwe. Naye nno olw'okubanga nayanguwa nnyo okumudduukirira, kale akasajja kali tekaamukola bubi. Nakka bwe yayimuka wansi yalabika nga akyali bulungi ddala era nga taliiko lubale lwonna okuggyako emimiro egyali gimuluma engeri y'akasajja gye kaali kamutulugunyizza nga kaagala okumutugumbula. Nange nalaba biri bwe bityo. Saddira ddala kwawukana na nakka. Buli we nalaganga nga tugenda ffenna. Tuba tukyasalinkiriza tuti tugenda tuyambe bannaffe, anti ng'obusajja emiggo gye bwali bubatimpula miyitirivu. Tuba tugenda tukenge buli kasiikirize oba akasajja kaavaawa ne kagenda kankuba omuggo mu mugongo okutemya n'okuzibula nga ndi ku ddimwa. Amangu ago nakka n'atandika okukozesa empiima ye, anti ne batandika okugwisa obwenyi n'akasajja akaguubiiru. Nze nno olwo munnoowo nga ndi wansi anti nga n'agayimuka sigalina. Naye nno mba ndi wansi awo ng'omuteteme nagenda okulaba nga nakka afumisa akasajja empiima ekayiseemu. Bwe kaamala okugwa eri, nakka n'alyoka ayanguwa mangu okujja we nali ngudde nampeeweeta nampita nannyimusa omutwe. Yagenda okulaba nga nkyatunula ne muyita naye n'ayitaba. Mu kiseera kino nakka yali afukamidde matiitiiri awe nali ngudde. Bwe namala okuddamu ak'obuntu ne nnyimuka mpola mpola nga ne nakka bw'annyambako, naye okwegolola nga sikyasobola bulungi anti ng'omugongo gulinga omutego. Mu kiseera kino olutalo lwali kumpi kukomekkerezebwa era nga bannaffe batandise kuwenja buguubiiru obutonotono obwali bumala gadduka ekiwalazzima olw'ebisago bye bwali buteereddwako.
obudde okugenda okukya nga bwe tutilimbudde awo tebugambika. Obwasigalawo obutonotono bwalaba tebukyasobola nabwo omusulo ne bumalamu. Okugenda okwetunulako enkeera nga ffenna tuwulubadde era ng'obulumi bwe tulimu tobulabangako, era abamu baali bubi nnyo, naye ate ye mukulu waffe ng'apookya bupoosi. Mu kafo ako twamalirawo ddala akabanga nga bannaffe abamu ebiwundu bibalumira ddala nnyo, naye bwe byamala okukankamukamu era nga n'agatambula gamaze okusondwa, ne tuteesa okuva mu kifo ekyo mangu nnyo, nti si kulwa ng'obusajja buli obuguubiiru obwasigalawo butukyukira ne butudda mu biwundu. Kyokka mu kiseera kino ffenna twali tukirako obusirabo, ebyambalo byaffe byonna nga bijjudde magondo, era nga ffenna mu kuwunya tukirako akafumbe. Ogwo nno gwe gubadde omutwe gwaffe guno Nzirikako. Omusajja waffe ng'ali mu ddungu Enjala yamufuukira akayala kumpi okumumiza omusu, naye nga bwe bagamba nti nno olumu Mukama yayamba abasajja bano ne batuuka n'emmere yaabwe ey'ebigagu, ne babeera nga bamuyambye okumuzza engulu, naye ate era yadde baali bafunye emikwano era egyabayamba okutandika okutambula eddungu lino, ate laba bwe bagwa mu buguubiiru ne batandika okulwanagana n'obuguubiiru, balwanaganye n'obuguubiiru, ekyayamba nti olutalo baaluwangula. Naye nga tulaba nga n'emagombe gye tuli, omukulu ono atandise okugwa mu mukwano ne Nakka, era byonna byayogerako biraga nti Nakka tayagala amuve kumpi ne waali. So nga tugenda mu maaso tutunuulire nnyo biggwerawa Nakka ono ne Munnaffe ono nga bagezaako okutambula mu lugendo luno oluwanvu olwa Walumbe okutuuka Ettanda. Kyono kye kibadde ekitundu kyaffe. Tujja kubeera nga tuyingira ekitundu kyaffe ekyomunaana ekigamba nti emberebezi ku lubalama lw'ennyanja. Kirabika nti tugenda kuva mu ddungu bwe tunaalimalirako ate nga tutuuse ku lukalu oba ku lubalama lw'ennyanja. Biki ebigenda okubeeraawo ku lubalama lw'ennyanja? Wekumire ku Luganda Radio Podcast mbeere nga mbikutuusaako mu mutwe gwaffe ogunaddako omutwe ogw'omunaana. Jjukira era teweerabira okutambuza podcast eno wonna w'ogiwuliriza, wonna w'ogirabira, mikwano gyo, baganda bo bonna bagambe bajje bawulirize obutabo bwaffe buno. Kimpa amaanyi okwongera okugenda mu maaso okubasomera obutabo bwaffe wano ku Luganda Radio Podcast. Sigadde nze Martin Muganzi, ate tuddingane omulundi omulala. Mubeere bulungi, mweraba.